omwami ono bw'akwata entebe kyasooka okukola ensobi esooka ye ya Lekobowaamu okwejjako n'atandika okutwala amagezi ag'ekivubuka abakadde n'abagoba ettale ebweru komaawo omukulembeze yenna nga wa kkanisa ab'ebweru bayisa pozi kubanga bamwogerako birungi byereere abatali ba mu kkanisa ng'omuntu omusiraamu agamba oyo baba taliazamanya mulina omusajja banange negomba ndi musiraamu naye ndi musiraamu naye musajja mulungi teyazimba nyumba teyalina nyumba zapangisa teyalina bwali talina business wajja kyakulya akati fe abaalimu ku magezi netusembeza omukadde oyo tugamba mukadde tujja kukuliisa temenya amateeka wange mukama n'amumma ezzadde nga tazaala omwami n'atwala kweri wanabbi omwakyala wange tazaala ate nze nagamba mwana wange obuyinza mbulina obukolaki obwawula sisitange n'amugya mu bufumbo oli omwami gwe yali afumbiddwa n'amufunira omukazi omulala n'amufunira omukazi omulala azaala sisitange n'amufunira omusajja omulala omukulu eyamala dde okuzaala nga tayagala just mukyala kubaka butya agamba abo baawo kakati kankubuulire yalina obuyinza bungi eyo nabbi yenna omubi aba n'obuyinza nga busukkuluma okutegerako era nga emabegakaawo nga singa nsaze enviiri zino zino zensaze oba zino zensala zendaba ku mutwe zino zola ku mutwe nga nomalo genda mu kanisa ngosaze enviiri bwe ziti bakukuba ebikonde it's on record ez'enviiri zino enviiri za setaani era nabbi yazigaana kati tozineza ate ezo za setaani nnyo kati osobola okukwata mpolampola osobola noteekayo miliyoni 2 oziteekawa mu ggulu direct esente zino zigenda wa nabbi yazitwalayo ekyo kyesimanyi kati twogere ku gwe gwagula ya sente mmeka poloti gye nagula yali ya layisi nagenda okubuuka nga nagateeka ya 2 ku mwenge ate yo kutagunywa tayomberayo atakuba akuba ati akuba bonoonyi Bible wataddewo kalikonda konna agambe olesa akanyiriba agati bwoba okuba gwe toli mulabirizi nedda muzimba kyekyo kanyanya kakati bagitwala nga headquarter yegenda okubeera headquarter with the time to come nabbi bwatula ekitebe ekikulu naye bannange Bible egamba nti ebyoku nsi bituyigirize ng'ebyomuggulu wano mu Uganda ya leero akakazimbe omwana ogu omu akasitula n'akateeka wali n'akamaliza mu bitiibwa ku speedi kakati ekyo ekizimbe osobola kikomparinga ne Hamu Arcade kale gamba n'akamwese egiryoku naye asolozezza abantu sente nga kwekkusa ye tezizimba kwekkusa ye kakati buno bwe bunyomero obugagasa nti oyo musumba mutuufu buli musumba buli baba nga yeegomba ebintu nga gw'omugoberezi bw'oba omusinga kimuyisa bubi nnyo ayagala abeere nga yakusinga era Yesu yatuka ekiseera ne bamuleetera omukyala ngamba ontumusanze ayenda ngamba naye ate abantu babi tebaaleeta gwe yayenda naye Export TV to the world.
Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Teyazimba nyumba, teyina nyumba za pangisa, teyina bwali, Tayina business wajja kyakulya. Akati fa abalimu ku magezi netusembeza omukadde oyo. Tugamba mukadde tujja kuliisa. Temenya amateeka. Akati nkubulireko kino. Katonda no yeewuunyisa. Katonda abantu abakulu ayina engeri gy'aba treatinga balina omukisa gwabwe nga bo. More special omuntu ng'akukuzizza. Abeerako omuntu yenna abeerako nekyakuteekamu. Omuntu oyo abeerako n'ekintu ekirala ku bulamu bwo kye bayita covering. Covering eyo bw'ogibuuka otandika okuwaba. Okitegeera? Akati mugundi mu katugambe nti Frederick Isanga musumba. Characteristics z'omusumba ze zino simuse ekisooka ensolo yokusatu. Soma. Characteristics z'omusumba ze zino omutuufu. Timotheo ekisooka essula ya kusatu kutandikirawo. Kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulabirizi, omuntu bw'ayagala okubeera omulabirizi yeegomba mulimu mulungi, ogw'omulimu mulungi nnyo. Kale omulabirizi bw'oba oyagala kubeera mulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunenyezebwa. Omulabirizi tayinza bwozi kubaako na kyakunenyezebwa kyonna. Abeerenga musajja wa mukazi omu. Of course nabbi wa mukazi omu. Atatamiira nabbi tanywa mwenge. Mwegendereza nabbi mwegendereza. Nedda baba mukwata mpola ayaniriza abagenyi ebyo kikyamu. Atayombera ku mwenge, yo kutagunywa, tayomberayo, atakuba akuba bonoonyi. Bible watataddeko kalikonda konna agambe olesa akanyiriba. Akati bw'oba okuba gwe toli mulabirizi. Ate nga Bible egamba sula omuggo oyo n'omwana sagamba omwana ow'omubiri. Omwana ow'omubiri. Kakati tutambule mpola. Bw'omuntu bw'aba ayagala okubeera overseer, alabirira amakanisa amalala, yeegomba omulimu mulungi nnyo. Naye omuntu oyo ayisabozibwa nga taliko kyakunenyezebwa. Ng'alina omukazi omu, tanywa mwenge, alabira bulungi amaka ge, omuntu oyo nga takuba. It is on record nga nabbi ono akuba abaana abato emiggo nga balanga obwenzi myaka 2 3 nanga ngukubira ki bwenzi. Oyo mwana ani akimuteeka mu bwongo nti I have committed adultery. Kira wansi. Ogwokubiri naye omuwombeefu atalwana ateegomba bintu. Tulizeyo wali ku 3 gizi. Omulabirizi ayi suppose kubanga teyeegomba bintu. Ng'ebintu by'ensi eno bw'oba omuwadde Katonda yeebazibwe, oba tomuwadde Katonda yeebazibwe. Yakoze mission ye. In fact omulabirizi balabirira naye mulabirire. Oyina omulowoleza tumufinira musajja atukozeemu omulimu mulungi. Tumuwaye ennyumba, tumuzimbire ennyumba, tumuwaye ku mmotoka. Naye ono sente zonna nga bwazisolooza
jukira mind you kanisa zonna ziyasangawo tayongera nko nejo nemu okujjako eyekanyanya jabiddeko abantu kino ekizimbe gali kwoleka ko yogera nti ekitana kuggwa anti gali kwoleka okomya amaaso n'owunga akati bane muina sente mpo buta nedda muzimba kyekyo ekanyanya kakati bagitwala nga headquarter yegenda okubeera headquarter with the time to come nabbi bwatula ekitebe ekikulu naye bannange bayibuli egamba nti ebyokunsi bituyigirize ng'ebyomuggulu wano mu Uganda ya leero akakazimbe omwana ogu omu akasitula n'akateeka wali n'akamaliza mu bitiibwa ku speedi kakati ekyo ekizimbe osobola kikomparinga ne Hamu Arcade kale gamba n'akamwese egiryoku naye asolozezza abantu sente nga kwekkusa ye tezizimba kwekkusa ye kakati buno bwe bunyomero obugagasa nti oyo musumba mutuufu buli musumba buli baba nga yeegomba ebintu nga gw'omugoberezi bw'oba omusinga kimuyisa bubi nnyo ayagala abeere nga yakusinga then you on a wrong track kubanga bayibuli egamba tuli mu nsi naye tetuli bansi tetuli suppose kubeeyisa nga ab'ensi naye ono omuntu yeekusa yekka yekwatako nnyo ekyo olw'ensonga oba yeekusa yekka oba teyeekusa yekka Katonda yamutonda yamuvunaanyizibwako ali mulamula siri wano kumulamula akati katugende mpola omwami ono bw'akwata entebe kyeyasooka okukola ensobi esooka ye ya Rekobowamu okwejjako n'atandika okutwala amagezi ag'ekivubuka abakadde n'abagoba ettale omwami ono gwe ngambye nti yasooka okulokoka bwe mbadde entandika n'amusula ebbali Micross Mafaabi kale akuza awummule naye mulabirire twala obuvunaanyizibwa okuba nti omuntu ono alabirirwa ajenyaba bulungi alya bulungi is taking care of naye omwami singa si basajja batono abasatu abataano abeewaddeyo n'abakyalo okuba nti balabira omukyalo omwami ono singa yafadde naye kati omwami ali mu myaka 17 abeerawo ali ku riponi awo ejjinja makage waliwo omwami bamuyita Kyaye yamuzimbira amaka yalindigaye yali omu ku bagoberezi kuba yali akulembera abaami so yazizimbira amaka era amaka ago mwali n'agamuwa era ntuusa okwebaza kwange eri mukulu Kyaye n'abakikola Mukama batuwe nnyo omukisa now omwami tugende ku characteristic eddako ebagambye waneeno afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna netukkirira naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye bw'aba tasobola kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda olw'omukaaga si oyo eyakakyuka si muntu ono eyakakyuka nti bamuwe obukulembeze aleme okwekulumbaza n'amala agwa mu musango gwa Setaani era nate kimugwanira okubeeranga ebweru komaawo omukulembeze yenna nga wa kkanisa ab'ebweru bayisa pozi kubanga bamwogerako birungi byereere abatali ba mu kkanisa ng'omuntu omusiraamu agamba oyo baba talyazaamanya mulina omusajja banange negomba ndi musiraamu naye ndi musiraamu naye musajja mulungi nnyo eriri abamuwana twagenda ku poliisi nga baosi bamuwana kakati bayibuli egamba baminisita bamuwana listen ekirabo bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza bwe nkwata ekirabo mu nenkijja mu nsawo nenkikuwa omutima gwo gweggulawo erijendi azakuwadde kakati omwami ono ata avaako ssente ate ekyo kiba kirungi era ne bwogenda ne evidence ekakasa nti kino yakikola n'omutwala ku poliisi nga wamanyi ebyaleero era ovaayo nga gwali mu kkomera
oba ng'omusango bagugize bwe bati ne bagugira bwe bati hakati waliwo omwami gwe yajjako omukazi n'agenda ku poliisi ng'amuggyako atya yamugamba tolabira tomanyi kulabira mukazi oba yali amulemberedde ekituufu nga tamulabira tuveeyo ebyo ali twagatuma omusajja mwiza okuba mumukono tunudde mu kamera mwannyinazi bamuyita Saara mukulu wange Saara alina essomero e Kamuli Saara nze yamugaba nali ku university by then nze yamugaba ku musajja yasooka mu mwaka gwa 2010 n'omuwamuko mu bulungi nti mulwadde era ku mulembe gwa Nabbi Dawudi Saara sister wange Mukama n'amumezadde nga tazaala omwami n'atwala kweri wa Nabbi omwakyala wange tazaala ate nze nyanakuzaala nagamba mwana wange obuyinza mbulina obukolaki obwawula sister wange n'amugya mu bufumbo oli omwami gwe yali afumbiddwa n'amufunira omukazi omulala azaalirawo n'amufunira omukazi omulala azaala sister wange n'amufunira omusajja omulala omukulu eyamala dde okuzaala nga tayagala just mukyala kuba yitazaala nga bano babagamba bo tebaawukanamu tebakaayanamu sisirawo tagamba nti nze tompamberenge ebimu ku bintu byoyagala okakasa nti oyo nabbi wa bulimba these are the characteristics of false prophets false prophet tayagala obeereko na ddoboozi ddaali owulira okusinga erirye era ye bw'aba ayogedde Katonda y'aba ayogedde era n'omala ojemera nabbi gwe tojja kusonyiyibwa oba ojemedde Katonda tokomako yafukibwako amafuta buno bwe bubonero bw'abanabbi b'obulimba nabbi w'obulimba anamba esooka akulaga nti yeyeka alina enjiri entuufu etwala abantu mu ggulu abala bonna banabbi ba bulimba yeyeka naye omuntu atabeeramu senses n'agamba ono nga tunaakujja abantu babulirwanga njiri era bw'alivaawo abantu balibulirwa njiri number 1 number 2 bw'aba ayogera bwatyo ng'ali mu Uganda nti nze zekka nze nabbi yafuga ne mu Japan ne mu America ne China na Australia baliyo tebabulirwa njiri era tebagenda mu ggulu tebawulira ddoboozi lya Katonda hakati banabbi b'obulimba bw'aba ayogera akukakasa nti yeyeka era ayagala mu kifo ky'okubirivinga mu Katonda bw'obirivingire mu ye kyekiri musumba David kyangamba manipulating abakyusa endowooza Yesu Paulo ayogera tugendeyo Paulo ayogera mu Bagalatiya essula esooka olunyi lwa 6 tutandikiraawo Bagalatiya essula esooka olunyi lwa 6 agamba neewuunya kubanga musenguka mangu bwe muti eyabayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala olw'omusango si ndala wabula abantu ababateganya abaagala okukyusiza eddaala enjiri abagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo olw'omunaana naye oba nga ffe oba malayika ava mu mpola naye oba ffe ba Paulo abatume oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri wabula nga bwe twabuulira ng'enjiri ekyuka kweno gye twababuulira ng'eyawukana akolimirwenga kirira olw'omwenda luno ne bwe twasooka okwogera bwe ntyo bwe njogera kaakano nate nti omuntu bw'ababuuliranga enjiri wabula nga bwe mwaweebwa akolimirwenga mikwano gyange nabbi buli bw'abanga abuulire akola ebintu
nga tebiri mu byawandika Bayibuli egamba nti Mukama kyagassa awamu tewabanga muntu yenna akolaki akyawula Befeso kitegeera kati gwe goli ki ayawula obaka butya bagamba abo baawo kakati kankubuulire kulo yalina obuyinza bungi eyo nabbi yenna omubi aba n'obuyinza nga busukkuluma okutegera kwomu era nga emabega kaawo nga singa nsaze enviiri zino kyezirunda zino zensaze oba zino zensala zendaba ku mutwe zino zola ku mutwe nga nomala ogenda mu kanisa ng'osaze enviiri bwe ziti bakukuba ebikonde it's on record ezo enviiri zino enviiri za setaani era nabbi yazigaana kati tozineza ate ezo za setaani nnyo kati babazungu bo bati bo basitaani kompulira balina enviiri kati Bayibuli eno yendabirwamu supposed okulungamya ekkanisa buli bwova ku njigiriza ya Bayibuli buli bwova ku njigiriza ya Bayibuli we supposed okutambula n'obulira ebintu nga Paulo bwatugambye nti ne bwali bamalayika nga mulaba nti malayika naye ng'abuulira enjiri etali eno gye nababuulira oyo akolimirwenga now nabbi oba omuntu yalina akulembera ekkanisa oli suppose kubanga okulembera ekkanisa nga Kristo bwe yakulembera ekkanisa ye okitegeera Kristo yali kwagala era Kristo kwagala yes love kakati bw'aba kwagala to the extent yalyanga n'aboonoonyi era Yesu yatuka ekiseera ne bamuleetera omukyala ngamba ontumusanze ayenda ngamba naye ate abantu babi tebaleeta gwe yayenda naye akono kakulu baleeta ono yekka ngamba ono gumusinga Yesu n'awandiika wansi ngamba atakikola nko yabasooka omukuba ejjinja omukyala n'abeerawo ne Mukama waffe Yesu n'amunnyonnyola byonna nagamba naye tukola ki toddangamu kukola kibi ekibi ekisinga obunene kireme kutuukako ekibi ekisinga obunene yegeyeena wano ng'okyali mu bulamu bw'ensi eno ng'okyassa omukka olinawo kyansi y'okwenenya naawe andaba newankubadde ekiro kyolwali wasuze mu bwenzi oba wasuze wegaddangira mwenge okyalinawo kyansi ey'enenya singa ogamba nti kitange nsobezza kubanga Bayibuli egamba nti mujje gye nimwe mwenna abakooye n'abazitowereddwa si mwe mwenna abazaaliddwa mu njiri eno naye mwenna abakooye omuntu asooka kukoowa ate asooka kuzitoowererwa n'alyoka ajja eri Mukama waffe Yesu waliwo n'abajja nga baakoowa naye nga tebazitoowererwanga tanategeera buzito bwa kintu kyakooye najja n'ekibi kyo niko kikolera mu kanisa bw'akikola ate ekiseera n'azitowa n'alaba nti tewayi kikimutwala nga bena abikoze naye nga butaliimu nagobera mpewo n'agamba bannange kimala kati njala kusigala okusalawo kulokokera ddala so eno kooti ya nabbi etulyangoze n'enviiri teyeetaagisi nkyogeddeko ekyo nti nabbi bakukuba emiggo singa omala n'ojja ng'osaze enviiri tebakkiriza na birevu bannange kakati mu kanisa eri birevu kinga otaddemu design n'oteekamu ti kati kati tugeze osanze katyano nsabye ku video tulina videos wano on record nga enkuŋŋaano zigenda mu maaso bw'ona alabayo omuntu yenna ali mu kusanyukira aye mu kukyakyankiza nabbi oba asembedde nabbi oba omugoberezi yenna ng'ayika ekirevu nina emiliyoni yange kikyotegeeza ekirevu nyaka tugende bulungi ng'oluba lunene lwonna kabwalaata kulina okuba nkufuddeko enviiri kwonna ekyo naye kambuza ekibuuzo nabbi gwe wabeerayo asoma Bayibuli batasoma now asoma Bayibuli era nabbi yenna ow'obulimba bw'aba ayigiriza mu byawandiikibwa aba mutuufu nnyo abikuwotinga naye bwadda mu bikolwa ebikolebwa nga bikontana n'ebya Bayibuli
ontegeera kiteza abyasomesa si byako ko gamba oyina okusala enviiri zonna zenkanankana either kawalaata obanga kuliko enviiri naye nga zonna ziri ku level emu nga si kusala mu kigooli kikyamu akati tubali tujja catalysis eza nabbi obulimba nabbi obulimba tayisa ensi eyebweru suppose kubanga emukuba mu tochi kuba bw'obeera mu kitangaala nga ddala oli mu kitangaala omuntu abeera mu kizikiza akulaba bulungi nnyo ontegeera naye gwe bw'obeera mu kizikiza ate ali mu kitangaala takulaba okitegeera kakati bayibuli etugambye abantu b'ebweru balina okubeerako recommendation bayisapozidde okwogera nga boogera birungi byereere ku ggwe wadde tobakulembera nga bye bawulira ku ggwe bye balaba ku ggwe byonna bituufu nnyo biyinza n'obasikiriza ebyo byokka kati bayibuli etuyigiriza nti omukazi yenna alina bw'afumbirwa ng'omusajja atali mulokole tobulira musajja oyo njiri totewaana mubuyira njiri gwe tereza bikolwa byo ajagala naye ebikolwa by'omukyalo bannange nze ndokose yekka temuyombye temulwanye kakati onayi suppose kubanga ebikolwa byakola mu kanisa biri suppose kubanga be reflecting a Christ beba teri reflecting a Christ oyo mukyamu kati ate kino kankikubuulire abantu ababi omuntu akola obubi teyagala nnyo bantu bamu exposing ekitubisa ayagala balabe birungi byereere naye bayibuli egamba bagati ya mukago bamwenda nti kanatasekererwa omuntu yena kyasiga kyakola ki kyagungula kati ne bw'okwekooti ekibi n'okikweka n'okisiga omuzigo n'okola bwoti era time ti bijja kuvaayo nabbi Nuwa bwe yali akyaliwo yawandiika akatabo kaali kagamba nti endiga zidduse mu kkanisa kakyaliyo bakasomera bali mu kyaki oyagala kubuusa bantu yenyogera yenaku zino yawandiika endiga zidduse mu kanisa yagamba nti waliwo omulembe ogulijja mu kanisa eno nga gwabayivu era gujja kukyamya bangi era omulembe ogwo omulembe gwa nabbi Dawudi tegeeza yagulaba n'agamba era omulembe ogwo gujja kuba mulembe gwa kwekkusa mukatabo mwebiri kataba kunfunira ku kopi nnyo kufunira kopi awandiika agamba nti gujja kubeera mulembe gwa kwekkusa era gwa kwawula eri mu universo omwavu tayogera mwavu talina kifo emabega kaawo byakyukamu kati ennaku zino naye emabega kaawo ng'omuntu bw'ayonoona olina okuwa saddaaka oba oyagala okudda mu kanisa ngani agisala oyo ata nabbi eyeyita nabbi ono oyagala kunafuza bayinawe simulwanyisa simulwanyisa okwonona erinnya oba salakona linnya nedda naye nze mbabuulira amazima amalokole aga bayibuli eyeyita nabbi yagambanga olina okuwa saddaaka nyammeka olwo bw'oba n'obukadde 5 eyo saddaaka mukama agisiima osonyibwa oba bukadde 2 mukama ayinza okutula mu ttooki naye abantu bano basoma bayibuli bakijja wabbo bukadde 2 mukama asonyiwa agayala owabiri tonyega bayibuli erina ebintu bingi byeyogera ku bulokole obutuufu oli suppose kubanga olina okwagala ekimu ku thermometer kakasa nti gundi oyo mulokole alina okubeera mu kibayita love okwagala nga kuno kwabika bya mirundi ena aye suppose kuba n'okwagala kwa Katonda ng'ayagala nnyo Mukama namba ey'okubiri aye suppose kuba ng'ayagala nnyo muganda we yaliwa yona akulya okumpi ayina mu bwetaavu olava eyokola aye suppose kuba ng'ayagala nnyo family
na love aisabozi kubanga ayagala nnyo ab'eŋŋanda oba nga ayagala nnyo omuntu gye bayita filial love love ey'omukyala ey'omwami n'omukyala wakati w'ababiri nga mukyala wo omufiirako mukyala wo muli muti naye buli bwolaba nga omuntu nga okwagala kwe kuliko question mark nga mulimu bakyawa mulimu bayagala kuli influenced by a certain thing situation oyo muteeko question mark enene nnyo gena mu Yokaana ekisooka essula ya 3 obwange gwasoma Bible era gisome Yokaana ekisooka ebbaluwa ndoza Yokaana ekisooka essula ya 3 tutandikirawo 10 utandika ku lw'omwenda buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ye ebeera mu ye so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda olw'ekkumi ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira buli muntu damu ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira kyekiriwa buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda newankubadde atayagala muganda we hati soko stopping ka tuchakkirira mu kanisa eno nomalo kati nze ngaye bwacha kumacha nempira mu mutima gwange nga ndaba ekanisa eno imukuva kumulamwa obula ndaba ambula ntya nga buli bwegena mu kanisa nga bansaba sente nali mukulembeze nga tinange bankako kuba nti nsoloza abantu sente zigende ku kitebe waliwo ina church gyokulira nali mukulembeze abavubuka oli mafuta ge muyatandikira wanji temujjanga ngalosa naye Bible egamba nti buli muntu agabenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe bakulisa ekyokubiri si kumugamba gwe kakati weetage gwe okusinza ku bwenkulaba weetaaga miliyoni 2 kakati mu kanisa eri ekiseera kyatukanga basoloza sente nogamba nange nze nja kusobola emitwalo 5 ogenda okwera ogamba ezo tezikujjaamu oyo gwe mulaba alina hardware ekyo kye bayita tooki oyo gwe mulaba alina hardware alina n'essomero alina n'ente mama kituufu wa mitwalo 5 tugateko buziro mubiri kati nga bakuwa omuwendo gwa sente n'ogenda oba otunda ttaka nzigaana nzikirizibwa by the way ku mulembe gwe nalimu twagulako ne ploti mu ggulu nawe wagula nze ninayo atano ku 10 ulijabuuza twabyogera kali sebo kali guwamala Land road kali soko tunyo process kadi bakuwe chapa bakuwe chapa musomba bife chapa like process ye gule takejo iri kakati bulije mkwaka drive yajja nabagamba drive enjigirize yajja nga bagamba oyina tweterekere ebugaga bafe mu ggulu teri nyenje no kwado butala yes what is nabiya kaki kwado butala aga tweterekere ebugaga mu ggulu era kati mu ggulu ebyokunsi bitugize ebyomu ggulu ku nsi kuno naye kuliko ploti ne mu ggulu eriyo ploti haleluya achakulukutira mukyawandikibwa kati oyina okubuukinga nogamba nze ploti yange njala kuzimba nyantuka mugunya yambere muyenga ebintu byalimu ati mukati mwema njagala koso mazzi bwayise ayo bwayise miliyoni 10 ebintu biringa byakumujaga wakasirikidde miliyoni 5 ibintu birukikanga filimu musomba lindako waliwe yagamba omwala kamutumireko sister Mukisa Flower kutumiddeko yagamba nenzo omuntu omukulu yewoleza chai omfumba oti obulunga
musumba ebintu bino binyumya oli atulaba ayirabanga obasakaasi nedda sisakaasi bakyamukiriza kasoko tuli okomye wali oyagala kuzimba muyenga gandianao oyagala kuzimba muyenga plot ya milioni 2 kati osobola kukwata mpolampola n'osooka n'oteekayo milioni 2 oziteekawa mu ggulu direct esente zino zigenda wanabbi yazitwalayo ekyo kyesimanyi kati twogere ku gwe gwagula ya sente mmeka plot gye nagula yali ya layisi nagenda okubuuka nga nakateeka ya 2 soko ndoka kwenyini ngatonda vaawo kati kucha plot kino bomala okugula waliwo evidence gye bakuwanti ddala tulina owandiika tunakyofuna kakati now ekisaa kye kyatuka yakukiriza nze nentuka ekisaa ndabanga awanowo tewakyali bulamu balandirodi batono baddukako nalina obuzibu nga buntewanyanga omuntu nalina obuzibu bw'abawala nga nkula naye nga buli bwengezaako okubuuza nkoze magezi kyokulaba nti mpangula okwegombagomba okwabawala kathirigi kali kathirigi ate bayira naye kino kanjogere mwemwe n'abandaba okwegomba omukazi si bwenzi teba bwenzi akati ffe tuli bantu abasajja osobola okwegomba kwa buntu nebukera ku makya n'obanga ogolokose nga okugulu okwokusatu kwereze obwo si bwenzi kitegeeza nti oli mulamu that is nakyo otegeeza obwenzi omwoyo gw'obukaba kwe kuba nti oloota wegaddanga n'abawala n'abavubuka omaliiza ogenze mu kikolwa otandise okukwana okwana oli ogwo gwe mwoyo gw'obwenzi ekyo kikyamu oyisaba kubanga ofuna omuntu omu n'omwogereza eno bayirayo bagaba bugabi tokkirizibwa kwogereza mukazi kati gwe mwana soda bwojja gamba soda wasoma anti olina diguli y'amawulire olina ya music and dance and drama nkulaba olina omulimu gwokola kati nkufeera omuwala omusawo ndowooza ajjaku naye nedda wetaga musomesa naye nkwata omusomesa ngamba mukama aŋambye ono ye mukazi wo alina ogamba nti nedda simwagala oba mwagala nga gwani ajemera nabbi nabbi ayogedde akuwadde omukazi otyemayandaze otya so kati ekiseera kyatugenda kuwasa buli bwoba oyagala kuwasa nabbi yayisapose okikolako ekanisa uganda yonna agitabaala ngaagaba toyisapose mulinayo mu miitinga balinayo babayita nagamba nti kati mugenda kusisinkana wali awo agenda kubasinkana anti wano olina genda ejjinja ku kitebe bakola olunaku bwe ruti buli ayagala okufumbirwa n'okuwasa mujje bawala eno abalenzi va mu makanisa 2,000 mu 12 n'obutundu nolutuka wali agamba ngeri ate biri ebintu bya mubiri nnyo mwana kubanga bakwata bagaba mugaga ku mugaga mwana mugaga ku mugaga si bya kwebera kutukwate soma ko siko yasoma ovankole no wankole usoga ku basoga muganda ku muganda si kutuuke yate so ogomuzanya gaine ne comedy ali awo mungi nnyo oyo katumuleke nze kati nvaayo ngampuya neetamiddwa ngampuya nsina gyendaga bansoza mu sente naye bwe mbaako nekyeneetaawo kunyamba ate nali mu senior 6 ne bagamba nayogedde n'omuwala
waliwo eyandaba bakulopye bandopye ne bakola ekintu kinalaba nga kya buseegu nnyo ate kya busiru nnyo. Banyingiza mu ruumu nga mulimu abasajja abatudde abasumba, nagamba ono omuwala mumanyi konze mumanyi. N'omuwala gyali bamuleese tebamuleeta kwolwo omumanyi otya? Ana tusaba naye. Musaba naye mwina kyemukola wakati wo naye konze tewali nfenga tulina obujulizi tulina obukakafu. Nabbi naye waali teyaliiwo, just sub zone asose kusindika bano basajja b'ekulaawo nebagamba jamu empale ne banzijamu empale n'ey'omunda. Nsumba oli ku kamera njogera weewaawo ne banzijamu empale nensigala nga bwe nazaalibwa mbubaka senti sebakankona mukazi neri sebakankona mukazi yenna. Olwamala omu najja n'akebera okugulu okumpi simanyi kuba baana bulabi nagamba kati yambala nengamba kati ekyo kyali kikwataganira wa bwemba kati bw'obeera eri mbadde njogera naye neŋŋamba nti eri balina engeri gye bakukakkanya. Eyo si entiisa gye bakuteekamu. Yes, nabbi nabbi bw'aba kina kyatumye alina byabagambye kyekyo tekisuka waawo. Now nvaayo naye abantu bano kambaviire by then nali ku university nentandika okusoma university yange naye mwaka gwa kubiri nali ndi awo. Webakugiramu empale wali ku university? Nali mu senior 6. Wali mu senior 6 vacation. Nembagamba banange kanisa nedda. Ogamba bo? Nakatandika okugenda abapentekooti. Abapentekooti balokole b'omwoyo. Nangamba mwana waffe ogudde. Era k'ogudde tokyali paati yaffe, tokyali tuntundo kwaffe. Bo tewaliko nti onooyimuka? Neŋŋamba sibansaze na muwala senze naye enkyusiza kanisa. Export TV to the world.